bulungi ddala nti ku nsi kwetuli era effujjo ne tukola Allah alimanyi na byonna bitagala kukola nga bitugamba Allah abimanyi ne Allah mugumiikiriza si yavunaanirawo amangu ddala ng'omuddu agudde mu nsobi okuggyako nga kiyitiridde oba nayagala bano abakwateko alagemu abakyali nga temunakubanga mugezesebwa. Allah alina obuyinza obukola byonna. Mabega wali mu COVID buli omu yamanyira nti pulezidenti alina amaanyi era pulezidenti akola mu nsi naye nga mabega eri nga tumanyi nnyo pulezidenti ono maanyi ge we gali naye Allah waleeta akawuka kano akabaita COVID-19 kazuukusa nnyo era buli muntu n'amanya pulezidenti waba ayogedde aba ayogedde wamadhalika nga famu twali tumanyi buyinza bwe era yayogeranga nnyo ku bintu by'okugalagala emmotoka bajaji ezo dani nateekawo obudde naga nti bannange sawa 12 zennyini sala muntu bweru ayogera ali nakasero ye naga ne yeebaka kati nga ku ground akimenyire ddala ti waliwo abaki abakozi bateeka mu ki bateeka mu nkola era nabo balinga ku TV nga balengera mukama waabwe biki byayogera basobole okubanga tebagwa mu nsobi basobole okukola ebyo byakoze eki kubanga alagidde waategeerekeka kitegeeza nti nibeeragidde bikola ki bitegeerekeka singa otegeera valiyu y'oyo alagidde kakasiza ddala newankwadde nga tolina maanyi weeyoolayoola okole ki oteeke mu nkola byakoze eki byayogedde muzee olwayogeranga ye n'agenda kati yalinako abaire diyu bajasijaasa abo nga bategeera ekyokukola ku bantu abalina empoto nze yagamba ssaawa emu egenda okuwera ng'oli mu makaago mmwe bajaji 14 net nga muyingidde ab'emmotoka ssaawa zammwe 3 nga mwena mumaze okugwa ku luguudo mze ye n'amala essaawa ezo bwe zaaweranga abakozi bakola ki balingawo kekakutandanga gwe bajaji nojja ku 12 dakika 4 wabagwangamu bwoti n'ebyenda byabulanga okuvaayo ati buli obunzise oba ngenda bugamba ki n'obatetenkanya owunzikaawo empizi kuyiseemu bajaji bazitutte okujja ozaalinga ssente era abantu bagondera nnyo ebiragiro bya pulezidenti olw'ensonga byaliko kifaalu ye ng'oyitawa ekibuuzo mwe basiraamu baganda bange mulowooza Allah talina buyinza buteekawo majeege mu nsi muno kukuba mbooko ku bantu abaganye okubanga bagondera amateeka ge talina busobozi Allah wallahi abulina ekyokulabirako bangi temwagala kusaala musaala lwa bizibu na muzimu gwa jjajjawe yakuloosezza jjajja yazze mukambwe subu inokeera obeera ku layini esooka jamada kiki saafunye tulo jjajja yazze nga mukambwe nga kyagala kusala juma ne juma tukyagala kusaala gwe jamada naye nja kunona yankubimu ne kumpyawo ate oli jjajja alina mwazinyi naye fumbafumbawo so najja ku subuhi mumpewo eyo yenna n'empewo abeerawo oyo abaze ku lwalo oba ku lwa muzimu kati Allah asobola okuzuukuza emizimu egyafa negitutumbuwa era ogenda okukola nga wano wallahi tulimba meka wano naye singa wallahi buli afulumyawo emboko zimutamu 3 ng'eddoboozi ligamba ddeyo muzikiti ayinza okusigalayo sijja kugenda ayingidde 7 awunzikawo banga baje muzikiti ate bangobyeyo oyo abasiraamu atula yeetakula nga mazina gamulikotamu kiki omugo guvuzeewa wabweru ekirala abantu bangi essola baziina nawulira nti baziinye wallahi n'atajja lwaki nti alagidde tannategeerekeka so singa Allah yali amaze otegeerekeka mutuufu bwe nga ye Allah we bandibadde omwazinyi wakwatira mu luba Allahu akbar wachapati we yandibadde akola ki owedduuka ne bagamba ati abanange owa sukaali mwenna munninde ngenda kusa lwaki nannyini ddoboozi lino
eyatulagira okubanga tukozesa ebigambo ebyo yategerekeka mu butuufu bwaki nga ye Allah nti wawuli Allahu akbar Allah munene amanya obunene bwe kituufu muki munene era wenyini waba mukazi engoye yazivaako najja mangu akole ki afune uzo asali n'olwokuba nti Allah teyategerekeka tukyalemeddwa okwanguyizibwa bakola ki batusomesa ekyokulabirako singa Allah tabaraka wa taala ateekawo malayika mu duniya muno ng'omulimu gwazo kusakata bonna batasalira mu budde nga zigenda okuwera saa 7 net omwazi waffe n'akwata mu luba Allahu akbar agenda okutabwa ati okwazina la ilaha illa Allah nga malayika zatandise dda okusabula ekiboko abakyabuzaabuza nkugambye singa wano kalina yasituka dda kubanga akimanyi bulungi ono wamaza la ilaha illa Allah nga bamalayika ate buli omu ng'alina malayika ye sigamba nti ave kwa dinaani adye kunze nga bano abatukuma singa Allah liyaba obuyinza nti gwe kola gwa kuwandiika na kibooko singa eswala etuuka neyekola ki bannange singa mu nsi mumu atasaala ne muzaala takisobola ne baazina juma neyekunyiza mu dduuka awoza nkyatunda kuva ku makya sinnakola nezingira 7 aga njagenda kulaasiri asiri ne bajaziina wawankubidde akasimu ajjagala opeyaze nga tosatu najja nazikatanga aleeta talawuya naye kino nsaba Allah tusaasire wakati mu dduuka ng'okyekunya ate ng'omukubi tomulaba naye ng'owulira ddoboozi waasadde guno okulaba mboko otudde naye ng'ozowulira eno ofuluma mu dduuka ng'omubbi walayika ngine sale basonyiwe tomulaba nako n'ogwegayigirira era ojjuka wano osala tolina na wuzu ayina nezikulya olina wuzu nofuluma n'okola ki singa tetukyalina mirembe ate singa tugirina lwaki nti Allah amaze otutegeereka nti alina abakubi bakibooko era nekwandibadde nga kusaddaaka kuno nga muzikiti imanga tinegeraga emitwalo 4 mubaamu nga muze ne mugaana amala kuleeta aya ate ngaoyogera ku musota gw'omuliro yakumusota guli muliro ne mu jahannama nga gyegule nga ne muntano genda kumbojja olwokuba nga nyowayo olukumi lwange amala kuzisoma siramu neyeekaza ssebo imaamu nayogera oluganda awo nayita ebyafaayo nga tanayoga ku luwalabu ate ku luwalabu kati imaamu malayika zigenda okulaba nga imaamu akooye emboko ne zibayitamu awo juma tolina sente nedda ninamu onaako 2 bapeyo gumu ekitundu sente twandibadde tukola ki ate tentuseyeyo twandibadde ng'olumala salamu alaikum wa rahmatullah Allah akbar astagfirullah ng'emboko zikuishemu tumanyi kiddako awo wennyini bakubira ewiikeegi nga ye wiiki ebeera teba na nnyingi ennaku zibanga 3 oba otegedde ekiddako nti olumala salamu alaikum salamu azikali nsuna nkwata muki ne wano tweregejja olwokuba ebya Mungu tebiriko kifaalu ani imaamu n'akowa n'akola atya mulamanzaani singa tulaba wallahi abantu abalya ne Mungu abakweka ne mwalibayo nga basiraamu bajja bakaaba amaziga ng'embooka ezimu natazibala lwaki wasiibye bansonye enkyanja kusiiba enkyanja nga simulawa kwogera bigambo tuwasiibye nga waliwo abakoze eki kati Allah wamala otegeerekeka ne byeragidde bikola ki ne Allah olw'okuba tannaba kutegeerekeka ensonga lwaki nti n'ebirago bye ku nsi bikyayisibwamu amaaso naye Allah huwa saburu mugumi Allah yetapakukira ku muntu era mu suratu Fatir Allah atulagira ddala naga singa yali wakwatirawo omuntu ku mazambi g'abaakoze teyandirese ku ngulu kw'ensi eno omuntu atambula mu kaseera w'okoledde ekisobyo Allah n'akugiramu awo omwoyo singa tekukyali bantu ku nsi ne Allah mugumi kuba kimanyidde ddala nti waliwo akaseera kagenda otuuka Allah ng'oli mu ngalo ze alaikum salam akwate omwoyo gwakukuggyemu akuyingiza eki kuyingiza kabbuli jjukira omuntu bamuyingiza kabbuli abeera mu sandeezi
aba munafu abatakyalina ki bamuteeka ku kisenge yebakira ku ludda lwa ddyo kati ate bamusumulula bulungi ngoye ne ziba nga zireberaberamu kaawo kati ng'embooka egyeyitawo direct kati Allah ye byagumiikiriza kuba kimanyi mujja kutya ng'oli munafu nga we tosobola n'okwekyusa akubuuza ebibuuzo bye nga tokyalina ansa ate nga ansa okola ki ng'ozirina kino kati bagambe teriyo omuntu atagenda kuba na ansa buli kibuuzo Allah kyali bamubuuza nedda ansa tugenda kuba nazo neteekateeka ansa ebeere nnungi nabwe kityo saba Allah wakitiibwa twomutegeera tusobole n'okubeera nga oba oli ateeka mukola ebiki kuba omuntu wategeera mukama we nti mukambwe wallahi amanya n'enkola gy'akola mulimu gye amanya omusajja oyo agoba teyeeguya n'afayo okulongoosa omuki naye omuntu ajja n'asala nga nenga asala esola ya neiba kuba singa esola baali basasulirako ssente nagadi nani ogenda ku magalibi mwana esatu ze zino ginyimiririzeewaawo esatu ziba ntono kuba tahiya tugijjukira mweri kale nyongeddeko omwasa okereeta singa byaliweto singa waliwo Allah tutaase wallahi ng'omuntu wandibadde osaala otya ddala wandibadde osaala otya nga swala yakusasulira nga Allah tuwa furusa oba kyansi yonna kyosobola okuwa munno ssente nakusaalira Allahu akbar singa imaamu gakimaamu kati weeyama wiiki mmeka sola za wiiki ng'ojja mupa mutwalo 7 imaamu jakola mukaga kitundu anti jjukira mulimu tahiyatu mulimu ate n'ez'okwatula okay nja kukola emitwalo nombakusawo nembagaininga awo ane wala esolo etayiyo adinani iyo era nama batagala kusaala singa mwasaala dda singa ali bizinesi wallahi n'omuli w'amayirungi yandibadde ajja n'asaala n'omunyi w'omwe yandibadde ajja n'asaala kuba birika kati ngati mmeka anti asuli ogimanyi asuli y'omunkuba ebanzi batwala ku muzikiti ojja kukola gumu 8 amazzi nawe empewo ogiraba ojja kwongeramu kasente ezajjo wakwadde kwa musana subuhi kati ate wuuyo nina okunaaba najja nabba ninosoka okunaaba kanakubalabirirawo gina okulaba nga bituufu nga nja kuweena kitundu bannange bana Allah tutaase naye wallahi sola yiyo era woogireeta gisaale nga yiyo naye omusiraamu ayimira mu zuhuli n'awuuba era abagamba ngenze kugiwuuba kangenda wano mala okugiwuuba naye vewo njije tumale ensonga ng'abasiraamu nga omukwa seekomu era asomesa n'agamba nti haji omu baali batudde ku ntebe ne munne banyumya emboozi kati haji n'asiriikiriramu kaawo noyagereko haji takyakola ki takyayogera vanyuma nyo nadamu nayogera nga kikinaga esola mbadde njijjawo mbadde nsaala asuli njijjeewo katono nnyo ebadde ewedde yali ewedde olaba ensaala eyo ku ntebe watudde teyavaawo awo wenyini wali sujudi wali rukuu rabbana sami Allah byaliwo awo njimaze anti obudde badde bukola ki kati ekyokubiri seka asaballah tusasire aje omu yagende Makka nakola hijja oyave Makka omuntu wakomawo Makka fena twagala tusaze kuki kuswala kuba abava ku nyumba ya Allah Kaaba aba mu kibuga ky'omu kitibwa Muhammad salama Madina yonna abakoze baraka subhanallah kuba abakomyo n'omuge abakomyo n'ekitambaala n'akaladi ababusuna abakomyo n'amaziga zamu abakoze baraka nyingi nga buli omu yeegomba ati sakulembere kuki kuswala kati seka haji yakomawo yayita abantu ku shukuru okubaza ko Allah okumusoboza okuva Makka biki ne hijja okugwa obulungi we yatuuka yayita Makagi we yabakuŋŋaanyiza kati asuli etuuka bonna bakkaanya ti wallahi no asuli aji tuyamba okulembera asuli wallahi zibaraka zo tukole ki ate duwa ziri mustajaba aji nabagamba nti istawu atadi watarasu wataqarabu wasudul khalala muterereze sini muje kwa masimu aji nabakulembera asiri Allahu akbar wa la hawla wala minna buri yari mu asiri yakakasiza ddala nti tetuuse era omuzikiti gwali kumpi awo abasiramu tebalaga haji nti badde nfu bakasala nti kituufu haji Makka yavuddeyo Allah yavuze butafiirayo kati omuzikiti gwali kumpi awo buli yalinga wali eri ku mukole wa haji yagenda gatebe mpaka ku masjidi addemu asiri
nga waka jamada nawo aswi tojirabye Juma nawo leka bulesi gwe jama leka gwe tujiddemu aji kyatukoze nenga yaitawo gende Makka kweli efujo lyasaziza banne era esolazi yasala kukamba zali zitya emitwalo 10 najireke Makka Madina naleva nga tafunye ne planeti goza yasa bwabona bonna babaddemu baza nti tufe mere tukoze eki naye asuli yedina kudibwa kali bebo angesola abantu tebamanyi kusala lwaki gwasayira sinakola ki wallahi tanamutegeera kyonde muntu asonya sokategere Allah asoka akole ibada sala nga wosoma Allah okole ki Allah malo mutegeera nti alagidde bwati bwali kitegeza ati nekyalagidde nno kiwo vali neo musiramu ayimira muzuli era akanya within 40 seconds ngajimazi ngano nganti sekunyiza mu kintu obudde tuwaba wallahi oba ina samale ya Fatiha ajikwata mu enkwatezi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ghayril maghdubi alayhim waladdallin min Allah kai ani yakuwa Fatiha nze ngabo bayi bate basoma ngatone Allah kati go Juma ino samale ya Fatiha yo omusilamu yatusaza ko swala twali ne seeka mukwano gwa fitu tuwenda we twali aswine tukwatirawo tusimate ate yali imam ta mkwade wa imam inshallah taala tukulembere biivinillah yali aswiri la ilaha illa chenja gadem we twamala salamu alaykum seeka gwe naina namutaga imam jangu musomera mu kwa Fatiha musomera mu kuki okusinza kusola jakoze eki jasaziza amusomere mu kuki tulabe kituufu aji intuufu jasomye oba wallahi yali aswiri eyebya magero bamamu wenga wayingira wanunga naye kyatukola si kyangu banange okubeera imamu nomalako ebbanga tekitegeeza kufuna experience mu kudusa swala oba nkademu okubanga oli musaza w'abantu okuba nti omazeeko emyaka 10 tekitegeeza kufuna experience mu kudusa ki nti nze kati imamu nyingira emyaka kati aga Al-Fatiha nfuna engeri gye ngifunza tese bulungi era eyo sikola ki wallahi nedda Al-Fatiha esigala yemu saba Allah tuyambeko so naam kisoboka omusiramu asobola kuva munsi nga tategedde Allah ne tumuziika hatta nga tategedde Allah naye nga abadde nga asaala ekyokulabirako omuntu asala nga alina irizi mu kiwato omuntu asala nga akyasamira omuntu akyasala nga akyagenda kutana nasaba emikisa omuntu ajja n'asaala ne Ramadhani n'asiiba ng'akyalina abalongo ng'alina bwe yabasibira era ng'abatya basobola omukosa era agasiza ddala nti abalongo ebavuwaza oyo omusiraamu gyali naye nga boogera ku mubaka abulamu sayira nga tali mu ngoyi sallallahu alaihi wasallam wiweta kulaki boogede ku rasulu naye nga tukimucekinga bweti mu nsawo alinamu akati k'emikisa naye nga wano mu kutuba abeeramu ne boogera ku Allah nagati jalla jalaluhu teyamutegeera yategeera linnya lya jalla jalaluhu naye nga yalla yakola atya ekyokulabirako jali omuntu ayinza okuva ku nsinga Allah tamutegedde nti Allah ye Allah ngoyo omuntu ye kuno je kubanga oli yamutegeeramu naye nga teyamutegeerera ddala ng'omuntu afudde nga munyuwa mwenge muli wa mbizi naye nga musiraamu nga mwenzi naye nga muki nga buli byonna byonna abadde akola ki abirina naye nga ebyashiriki tebikola ki oyo Allah yamutegeerako akaki kati Allah agenda kumwokya katono katamutegeerako eti yingira kawo emyaka obukadde nga 95 inshallah taala oba buleko ku mputu eyo Juma wantegeera nto wantegeera bulungi yingirayo kati atono walubale teyategeera Allah yategeera luba amaide nti abalongo bano baavuwaza ne wallahi kyoga buli mwavu ali mu sibalongo buli mugagga gagawadde balongo just abashiriku balina ekibabisse ku bwongo entegeera yabwe nafu era mu Qur'ani ala kiraga bulungi nti abashiriku tebategeera totale bwokwate kuno ogenda ku muti gwa nakayimo gusaba emikisa totegeera
newankwadde ng'oli profesa nga wasoma oluzungu sente sogitandikira gye bagikomekereza n'ogyeta gye bagitandikidde oyo aba mukugu amagezi abatakola atya bbanga lyamala ng'akyasamira siramusanga asaba kabbuli ngati maama embeera gyendi munawe gimanyi embeera si nnungi naye oli nga atandaba vaayo nnyambi kati waviirayo awo nga mwana wange nze jjomba badde ogamba ki kati lwaki oba odduka ng'ate omuyise ngeti maama ozze kale mpaayo 3 oba 0 Allah gati amwaatun bo bafu ghairu ahya'u sibaki sibalamu wama yash'uruna ayyana yub'athun ne bali atamanyi dole bagenda kuvaawo ate gwe gosaba emikisa era naye yeewuunya nti Nazare ekimbe kya Jamiru kati naye kisabanze ene ekyana kino ba kitwali sinze nina obusobozi kati ofiira ku ntaanaawo ne gukutuga kati otegeere nti omuntu asobola okuva musa ategedde Allah. For example, abatali basiraamu mumanyire ddala nti Yesu yekani ye Katonda abalokole nti Yesu ye Katonda ye mwana ye mwoyo omutu ye byonna ye overall bya bonna yo Yesu golaba nenga yogera ebyo yasoma ebitabo alina senior 6 alina bashari alina byonna ebyetaagisa oluzungu nenga yogera gasi oyo Maria yazala Yesu ate Yesu n'atonda Maria yatuna Maria noza bakafungu nali nuka kati atono yazadde atono n'atunda bikwataga nebyo kati ebyo nkutegeera omuntu afata tegeddaani Allah saba Allah tumutegeera ffe tuli ku bintu ebireeta baraka ebintu ebireeta omuki omukisa naam ekirala sineba tuli ku kyakumeka Allah singo mmanya ayi namwe muli balungi mubikwata mujja kuŋŋamba biidhinillah ebimu ku bireeta baraka mu bulamu bw'omwana Adamu okuyunga oluganda okuyunga oluki oluganda yemu ku ibada oba ku nsonga enkulu Allah kwasinziira abantu okubawa emiki okubawa emikisa era yemu ku ibada wakitiibwa Allah tabaraka wa taala yateeka ebibonerezo oluvannyuma lw'okubeera nti omuntu aliva mu nsi muno nga takoze eki tatuukiriza wakati we n'oluki n'oluganda bane ffenna tulina eŋŋanda oluganda lwayogerako wano si oluganda lw'obusiraamu oluganda olw'omuki olw'omusaayi taata omu maama oba maama y'omu taata baki oba maama yo taata y'omu bamaama baki banjawulo tugamba nti teza taata yawasa abakazi bameka buli mukazi namuzalamu abaana 10 baana bameka ana abo bonna baganda bo ne mutese fitina mu famile abaana ba maama namba emu beewana abaana ba maama namba 2 era ng'ono maama agamba abaana nti oyo mukazi andoga maama namba emu yagamba abaana be nti oyo mukazi oyo andoga oyo tata mwe yaleeta andoga nekino ekizimbe ekyankuta eno mu nkwawa yabadde maama wa mwoyo kati omwana nakulanga kimwe ddala nti maama oli mulogo era tabagaza ku kalungi kuno kuki so nga ate obuvunaanyizibwa bwa taata yenna awasiza abakazi abasuka ku 2 okutuuza empuyi zonna bakole batya bakwatagane era obuvunaanyizibwa bwe okuva mu nsi gwekasiza ddala nti kati mbalese bali batya ebyogamba nti Katonda alibatereza maze kufa akubye kafu naye osanga abakazi namba 4 ng'abaana bonna bali byabwe n'abakazi naye nga gwe omusajja gw'oliwo okwongerako baana nze kasita nze mbawa haki zaabwe zirwazo obawa ng'ate olemeddwa okutuukiriza kino ekikulu kataata tuuza abaana banamba emu bonna bakuŋŋaanye mu bakyala abameka geti baana bange kitufu bonna bama babanja naye nze Allah kwakola atya mmwe mwava mwani mutumbwe yange mbakuutira okubeera obumu ne we ndiba nvudde mu nsi mbeera omuntu atya era mwenna mwegattenga ku muntu yenna anaaleetanga enjawukana mumwe mwegattewa mu mulwanyisi paka lwanakola ki naye taata ekisooka abaana wabaawula mudda oyagala nnyo abaana namba 2 okusobola ku namba etya ekyo kikyamu okulaga nti olina gw'osukumya mu baana okwagala kubanga entegera y'abantu si yaki si yeemu ojja kuwunzika oleese fitina oluvannyuma lw'okufaako abaana batandika okwerogaŋŋana taata nti yali amwagala nnyo katulabe bisete n'obugaga bonna kati yatusikira mulimu ogwana ogw'ogutima ogubi kati oluganda tuliko wano lwa musayi kakasa buli omu
alina baganda be bulyo watu na baganda za gutolina kika simanjo wava yatenga je bali nga mu family ali nga wallahi musali mogo nga wanonyeza kunjija ineta manyi abo nabo je bali wallahi nga alimo omunsi nga wanonya bwati ne mama yetamanyi bamwe mama wo yali asulaawo we yakuleka ne mutwala ngembera mbi nafa chokana fete twamanya je yakola ki je yava oyo ne wali ne baba wo mulalanga kukikaba muzala kogu omuyeka nenge kikati weza abantu ngebikumi ebi bitano nyina na muzala wo nagenda ate nayo musanga ye kubagiza ndoga ati ategwewe kubagiza ati nabbi alina baganda bamuzala bameka nabbi wanje kuba ali muganda we ne kutata wo muki omuto nabbi bamuzala omu kati agwa sose ne abanabbi emikwano jalina wanje kati gwe bakuzamu ne oyina baganda abasira gatako nabali abo musayi towe kubagiza no sanga musiramu mwana wange era omukazi omusanga tanna noba nenga netekateka noba lwaki tala kuzala mwana omuyeka kuchika nakangumeza ali yako okubiri soke ngende muntu ala kuleka mwana ikuchikatya saballahu tasi mwazi nyoboso ko yazini ende mas okay inshallah naam tugamenti okuyunga Luganda imu ku ibada oba ensonga ezibira kuleta emiki emikisa eriye nabeera kikoze eki abakikoze okuyunga Luganda luno tekitegeeza kuyunga gwokwatagana naye kuba tubyawule banange adinani oyina baganda bo ne mutata wange nalina baki ne obaako mu family boosinga okwatagana nabo nga wallahi mwavo bamu by'Oluganda bakati muli baki kati oyo sigo bakugamba okuyunga bakugamba kuyunga onaakuloga oyo akola ki oyo yatemyetemye mwanyizo oyo gwe bakugamba muganda wange ge yafuuka musiri n'ekyalo kyonna nekimutawukira ne bamugoba ku kyalo olekawo akooluganda newankwadde nga temukyazigata mubimu ne kali akooluganda kakola ki okumunoonya okumukolako ddawa kisinga obulungi kuba kati gwategedde amazima mwagaana fa alhamdulillah gusigwalungamya naye gwogwo gwa kutuusa bannange ekyaffe kutuusa ffe siffe abalungamya era ffe abaana baganda baffe nga bashiriku tobasibira bweru kati kowazonto kasigala eyo nedda ffe tuli basalafu tojje nedda wajja mwanirize mugende naye baba byoliko si bituufu ogwo muzego wayingiramu kukujja mu busiraamu kati lamba bulami togenda guvaako era ne wolimu ofudde tukuzike mu ddiini ya busamize naye nga mbadde okusaba muganda wange ove mu busamize Allah ali atya mu mmera yaki yampola waba yeekalagaza ye n'agaana mukole ki wallahi si gwalungamya Allah alimubuuza ati alamu ya atikum nadhir tewajjirwako mubaka yenna ajja kuba ategeera nti muganda wange jamada yakola ki yaŋŋamba ekyokulabirako muganda wanyi omwenge era naye tumuleke wanje mufano tulina abanywi b'emwenge bangi nga ye Abdunuru Abdushakuru subhanallah ya Abdullah ya Ismaila ya Ayubu naye nga walajja musulamu wamugamba kagamba ati gwe watwala gundi efuso y'enkumu jahannama gy'oŋŋamba kale oba yegwayo njokya wallahi batebogera muzayi wange omu Allah munyweze alina muganda we asula mu kibaya bacha kibaya bacha bayita kiki mwenge ne bambi alumwa kuba yalaba alaba amazima wajja n'amukolako era bambi akoze ogugwe kuba yamukolako ne buli yajja kati baba nkole ntya ngene ndyewa nga bambi n'akolako naye talinawo kaki so sigenda yande baddamu wo omulimu kwa wamugamba nti yamugamba nti Allah ajja kugabirira taw ebbaala daku Allahu ajja teekawo amakubo newo naafiira mu mwenge bigenda kuba biki bibi kati oyo akoze ogugwe muganda watema mbizi era naye omugobe naye nga olwali tagwe n'olikwata maama atya taata atya wallahi olekangawo gaapu y'okubeera ng'oyaniriza Oluganda liri zambi terijjawo musaayi kati kyolina okukola kiruwa buli muganda oyo gwe bakugamba okuyunga
so no gwe mubonga nayo musabana na kuwa 5 nga baba nona batozizza kati obo yunga ki akasita baba fe tuyungangana tulinde jjana nedda Allah agamba ono gwe wala abantu mu family gye bali nga muntu agamba kati wallahi Allah kalitwala abudu ngenda kusala embuzi abudu afuse ekizibu mu family muno yatayagaliza yawalana bannange byonna bibye Allah kali mutwale enkoko yange yiyo Allahu akbar walilahi alhamdu wal minna ngo yagamba ati ngeja kubikola ngalina abaana 5 akaya mulema ninga agenda kusala embuzi olwokufa kwani kubanga afuse ekiki ekizibu kati yafuse ekizibu obusiramu gwe kugamba abudu oyo mukoleko azate okubanga atereera ategere Allah we n'okubanga kubabeko sibiki kale okukutuusa yategere wagana omute ate sikumuta buti oberewo ng'omusabira ekirala tulina ab'eŋŋanda batambula ali Kasese ali simanyi Malaba ali Tororo ali Kenya weyo teyo obuvunaanizibwa n'okwata transport ogenda omulambuleko oba kale wala tolina ssente wali omukwedde kasimu temulina biseera kasita gyali yafumbirwa twamugaba abasajja tuba banyinaffe ne babakyabula emboko okubanga lwe yagenda mu ddya ng'emigo gyafuna togibala n'okuba nti famire yamusuula emuli eno naye ali eri omusajja yamugyako essimu tamuganya nakubira beewaabwe gye bali abaana buwala bali mu bufumbo bwe butyo ng'atulugunyizibwa neggwe omukuba fuba etadde enkoko ninnabaana n'ogirya byonna n'obimalawo olinze ya mwannyoko omutotono kati ali mu siniya fo naye ogijjewo b'ozirya tobalambuula yenna yagaba mwannyoko twala ovunaanizibwa ogenda olambula gye yafumbirwa yandibanga waali ali ku kyokya era wanaakulaba ajja kkaaba wanaabanga atudde ku bizibu aga nti baba webale kujja era ajja kunyumiza teekayo obudde sulayo akunyumiza ennaku ye ey'emyaka 5 nga takulaba ge nti baaba omusajja nkuba emmere tandekera ankola gwa kunzaalamu newe nfuna akasente akabba bubbi wallahi abakazi babonaabona ng'abasajja bafuuse ekizibu omukazi ne wateekako ka bizinesi ke ate sente yazisowola kyokka omugamba ti sente zange wazigyewo ng'ezompi takuma na kumpi akubamba okwo kati wonna amanya nti mwannyoko bwatu bwawangaala muko waanajja mutule mu nsonga waaba avevemba ate omuwa kuba muyinza ate okwekubira muko ng'akusobola maze okukuba n'okweswalira ku buko mugende naye muko byokola si biki si birungi muko nsaba otereeze sooka omubuulire tojja mu mwannyoko situla tugenda mubuulire nti muko kyokola si kituufu emyaka 5 twakwesiga twakuwa mwannyinaffe naye byaŋŋambi bye laba n'amabala yajja talina bbala naye laba enkovu z'alina muko wabeera ng'oyo mwannyoko nga nze mukowo wandibadde okkiriza ejjemize kijagamba nedda ne mukoba naye bansonyiwe gwe kati muko nkuwadde wallahi mubeere bakambwe obuvubuka buzanyira ku bannyinaffe lwakuba mwe temwagala kugendayo nti kati seekoze olina ekyevu masha Allah wena empale ziri mu bbaga haha amanya gye yawasa nga nti oyo omusalafu kayingidde era okusimanyi tajja kulimba era ajja kukankana wanaabaddemu ajja kuweta ajja kuyuza dduke wadduka muleke ewakabeerawo ennaku nga 3 ez'obugenyi wekigaana yongeramu muko omulinde wagaana mukubire simu nti muko wanziruse ssebo wanziruse ssebo wotyo wajje wakanga weegonza bwotyo bw'oli mulapingire mukatereere wagaana otereera tetujja kukkiriza mwannyinaffe kubonabonera mu bufumbo bane mufuna bulungi kati buli yeyegaba mwannyoko genda otwala obuvunaanizibwa wallahi omukebereko naddala bano abali eyo mu mbalala wansi simanya ali Masaka ng'alimu okuva ku makya paka sawa 7 nga yenna yaggwako bw'ati eyagana ne tutu bweriti yasigaza kasirikitu liri awo alima we lirima okuba omukazi si kikulu ng'okuba omukubira ki gw'ozaalamu abaana mu basajja bakuba bakazi mwe mutegeera lwakumeka ekyo n'omugamba nti yatuzeewo ku mwana wobeerawo ojja wanika omukono
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Naam. Obudde bwakyusemu kubanga bazinye ku ssaawa ezo biidhinillah. Era nno za 2:00 bangambye embeere nga tufundikira. Allah tumwebaza nti obudde batwongeddemu management inshallah taala. Inshallah nenaabuzeeyo busigalireyo. Tekirimu bid'a. Kujjako nga mmwe kizibu muyomba. Atubeera wala kakati. Ayaga alipo ya wambu ya molumu abakumulamwa inuga wakati yabadde kugulwa. Asta zawalla tusaye musawo we bale kujja. Zawalla tumaliye mu mbeere eyo. Nenga management tujebazamu akensusu inshallah. So mwazi nyata sobaka bwaffe yibaka maffe nti twebaza nnyo. Obate mwachi kozerwa kutusoka kwa biseera inshallah taala. Naam okuyungoluga Luganda. Banange wano ekyokulabirako. Muganda wo tulaba nti twe tuli ba mukwano wangi naye Allah wamala okujjulula fe tukwerabira naye ate ab'eŋŋanda zo tebakola ki era y'ensonga lwaki n'abasomi b'edduwa bateekateeka 40 abange mikwano gye giteekateeka oba baluganda newankwadde nga ekikola si kituufu baki baŋŋanda timunange muganda ffe yafa tesoodwa ya 40 nabaga bujulizi buluwa atugenda musabira kati ensingo yakutuseeko nogaba nange mwagirabye nti kati ekigere kyadde kyekiddako mugero ovuga omwaka nga asigaza magumba nebateekawo n'ekijjukizo tumujjukire olunaku lwe yavunda omuntu nogaba ne subwana abantu babadde ki bavudde ku mulamwa kati baŋŋanda bye bakola efujja eryo si ba mukwano mwomala okuziika nga mudde e Kampala bana abasigala mu baana b'omugenzi mwagale nnyo baganda bammwe yadde nga waliwo obutakwatagana musobola okukkaanya omwalimu yagamba nti musobola okukkaanya ku butakkaanya sakitegeerawo nati nenkitegeera nti ye Juma bwatyo bwategeera ye bwatyo otubeera mu lukiiko ayagala ebyo ebikola ki yebyo ebiba biyitawo saba Allah tusaasire famire tulina abantu ng'emitwe empangulukufu nga neriya bamubulamu jjajja wammwe oli yasooka mu kika nga mupangulukufu naye ati oyo ye yali muzibu jjajja ate bamubulamu Jamiru Jamiru Kagodo kanira n'erinnya oliwulira oyo Kagodo asoboka oyo subhanallah ngati oyo bamuyita vaawo nja kukuba bano erinnya eryo wotava wakwabya kati wacyankana era mumanyamanya nti erinnya livuddeko ebiki ebizibu kati famire yammwe wallahi abooluganda no ekyokulabako Allah wakugerera ne bakusiba bani abajja mu lukomera mu kusooka emikwano bakola ki emikwano bajja si bwe kiri ab'eŋŋanda bosiba nedda wano kati bakukutte essaawa eno oluganda luli bali eri bugerere bali bani abasooka mu kaseera ako bano mikwano ne bakusiba katambaala kati bamanya nti banakubira yakuvayo bagenda okawingidde omwezi bakumanyi bakola amazambi kababeereyo bakiwulire
bakuta kati bakuba si mu kyalo unete mutabani wa mbamo sibagenda mwezi mama nikamukwampa banango mwana wange yabaki nagwako emirembe abali tamanyi Kampala ne yesula mu ddeni najje Kampala nabeera ati sikukomera kuva ku makya paka wongezi nga kyagala bakute tamanyi ni wazana musango ki gwagala bakuteereko era abasigala mu musango ogwo batono nnyo ab'emikwano baba Luganda mikwano babeera eno ekyokula ekyerala oyinza okubula mu kibuga wano naye nga walinga no ng'emikwano gyo weegiri mubonga abakuwayo ebbiri Allah n'akubuza n'akutwala mu kyalo Jamiru nga takyalabika ensi yamukuba ayogera mukwano gwo ensi yamukuba ali alimu bakasuuli bamwanja ate yanga abyafa n'ofa subhana kanogemi nga tebikwataga abooluganda bakunoonya tewange owooluganda waba era musiika naye okubijja byammwe ne mukkaanya ku nsonga zammwe omukwano tekola ki bannange oluganda luno tuluyunga mu mbeera ya mikolo n'okulambuula olaba muganda weyo gwotayagala gwogamba nti nno mwewalana oba gwe tomuwalana naye yakola ki gwogamba yakuwalana wallahi okumulambuula kiteekawo enjawulo nnene wakati w'omusajja oyo mutima gwe wabanga ddala alimu kutya Allah akatini kubanga buli w'omulambula bw'oti angena omusajja nga nnemerako era muwoogera omukuba ebigambo nti gwe muganda wange siinayo muki mulala byonna byonna ebibiriwo oba weebiri oba tebiriiwo gwe wa musaayi gwange emikwano tulina mingi naye emikwano si bebeluga yadde mugamba muno omukwano gukira oluganda eyadisi simanyi makungulite bwayo yabaganda muno ate nga ekitufu bisobola okujja mu kugeraageranya muga nti kitufu omukwano kira oluki kubanga obaano n'obweta mitwalo 5 oluganda natakuwa mukwano gwo nakola ki naye tekitegeeza nti mu luganda tukukoze eki mwe muddeyo mu kyalo mutereze eŋŋanda zammwe oba olina mwabali wano nga mwewala n'abooluganda muteeke ensonga zammwe bali mukwatagane wobanga ye agaanye okukwatagana naawe gwe mwekubeko ebbanga lunamala nga omwekubako Allah ajja kutunula nniyayo biidhinillah ne wanaba akuseta naba kusonyiwa ewa Allah ategedde ani abadde akola ki ani abadde afaayo munoonyeza sente zibuze mu Kampala eŋŋanda mwavayo eri muvumyevumya ab'eŋŋanda kyona timuli wano ku lujja mutudde mujja kudibira wano nnyo mwe bakasifa temena namagezi nojje Kampala sibu obo bavumye kati ogeza mbalako ogeze na bisirani obanakuwazza wojje waka mu kyalo ovuma buvumi buli okutona kwayonka muyonka buyonsi muli wantu mwagala kulima agenda ali nekyoyo mama nene omuyitizamu mama nene omutwaliramu mama nawe nakugamba beera mu kumagezi nyoko bino ebiwala biri wano bifumba babizambizaga wano ku lujja gwe kasifa kati ogenda mbana basajja basatu tolina magezi oli okulabukuza n'ovuma nodde Kampala sibu nodde Kampala n'okola sente akituufu naye abasajja basatu mu mwannyoko nga baana wateekawo okola ki okulanga nti muganda wange ono bafuna embuto nodde ono wafunye olubuto ogenda kuzaala kanaki mukama kutemu balaka tobuuza musajja ki lwo luganda olwo londoola mwannyoko ono paka nejjakoze eki abagala sente ulira dise abagala obuwangazi wetuli bibiri ani abyagala ngoyagala sente ngagala n'okuwangaala ennyo mubyagala wallahi kubanga ebizibu ebisibye muno mu nsi buli gwolaba akaaba ebizibu wallahi ate akugamba nti sente buli akaaba ebizibu sente sigamba nti mwanakazi wange mulwadde mukyalo bankubidde essimu seeka ebizibu bye nnina si bizibu bwavu abakulembezeewo bagenda kufa ajja kubeera osifiri n'abasuubiza ensi n'eggulu nga nti oluguudo luno emyaka mingi mbadde mululaba ngenda kululima yoyo waffe bowayeri emmanga baŋŋamba yafa emyaka 3 tebagifaako yo ngenda gikola yoyo waffe akatala ako ngenda n'ebitali byena bagamba okuvadika gwozimba obutale ero sifiri
kumba abafera ngale kati emyaka 5 ginagwako gireeta ne gijako ngenda kubasimira tanka y'amazzi ku kyalo kunonga oyo waffe ne kibalimba olumala ofuna nga kigenda tekidda ate kigenda kwasaba kalala ati nalwalamu awo temwabitegeera ne muzoka ne muwa bannange sabala tutaati ya rabbi bali bafere kati abakulembeze abali munonga mwagala obuwangazi uli hadisi ati ne sete kamukola ki yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Hurairah Allah musimi akati nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yubisata lahu fi rizqihi omuntu yenna yagala Allah okumugaziriza mu byenfuna bye ngafuna sente nga mulodi nga ina akasente Allahu akbar wayun sa'alahu fi atharihi era nga ayagala Allah amuwangazi obuwangazi obukola ki obuwanvuko muki munsi muno ngagala wangala okubuwangazi obuki kala agenda ku myaka nga 5 kuba tunulira family nga abasinga tebasukaaga nga batebasuka nkaaga osonga family nga bayingira 7-8 naye ngera agala asuka ku 8 agende ku 9 mwezi ayagala 10 kubanga jaji yasooka yafira ku 9 mwezi yagala akamaleyo n'ogamba munnange nanti nkuwulidde kati wano nabbi atugambe nti era nga ayagala Allah amuwongere ku buki ku buwangazi Allah nabbi yagamba nti akole kitya fal yasiru rahmahu ayunge Luganda yena yagala sente ayagala obuwangazi kuyunga luki si buli lwoyunga nti bakuwa buli lwoyunga n'olemerako tyono muganda wange ate nkikola waki Allah yakola atya Allah ateekawo amakubo nena wanda kuwangaziza myaka giwera nena akutira ku ekyo ng'obadde ku nniya ntuufu kuyunga Luganda ogenda kuyingira ejjana biidhinillah hadithi weri ntuufu nabbi yagamba nti yenna akutula Oluganda ejjana eri haramu kuye wano we muli mu fami mwafuuse ekizibu jamada agenda otereeze va ku masappe olw'okuba oli Kampala woddayo n'ovuma buli kyonna woddayo ewaka abasinga muddeyo nga mugeza kulima bijja mufune zibalaka n'otuuka ewaka n'ogula enkota y'ettooke n'ogula n'embuzi ne musala ne mulima ebijja n'obisaba kati ngenze Kampala muteekeewo amakubo n'ogamba nti mmwe embuzi esigaddeyo ebyenda mubirye kuba kati mala ebbanga ne temulya ku nnyama kati amaddu mangi mulye n'obalangira ekirala hadithi eno yankutudde nsaba Allah wala ekigambo kunyuga Luganda seeka kinene wallahi kinene hadithi ya Abi Bakrata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala nabbi yagamba uli hadithi eno nabbi yagamba nti inna ajala ta'ati thawaban silatu rahmi mazime ekikorwa ekyokugondera Allah ekisinga okwanguyizaawo empeera omuntu nazifuna wulira bulungi inna ajala ta'ati thawaban silatu rahmi ekikorwa ekyokugondera Allah ekisinga okwanguya empeera okuzifuna amangu ewani nga tekiribisaawo wokikoledde wofunira ki silatu rahmi kuyunga luki kuyunga Luganda nabagambye nti gwoyunga ateekeddwa okubanga yo yakwesamba nti nze jamade ebyange naawe yali twayonka litya sagala kulabako nawe sagala ondabeko ku kye wankola tusikane wa Mukama Katonda abatabitegera byayogera wulira hadithi gyegenda maaso nabbi yagamba nti okumanyanga ekikorwa ky'okuyunga Oluganda kyekikorwa ekyanguya empeera hatta inna ahla albayti la yakununa fajratun kisobokera ddala okubeera nga abantu b'ennyumba etya emu abategeeza kyawe ng'abantu b'endya ababa muhaji Jamiru sekitooleko eyeebase ebuziba ku mutala bwe gutyo mufuna bulungi abamuvamu bonna tugeze bali abantu ng'ebikumi bimeka 5 nabegamba nti hatta inna ahla albayti okutuusa okubanga abantu b'ennyumba emu tugeze abeddira embogo mu bufunze kale oba abeddira enkima
oba beddira empeewo oba enkebuka oba embwa oba embizi. Kati Muslimu alina kweddira mbizi n'ekirala ate astaghfirullah inna harrama alaykum maitata waddama wa lahma alkhinzir. Allah byatuziizawo okulya tubimanyi gy'emiziro gyaffe yagamba ekifudde kyokka waddama n'omusaayi kano kaffe kye n'agamba ekyokusatu wa lahma alkhinzir n'ennyama y'embizi. Olabyemu awo ente olabyemu endigaawo wandi kino kyo togenda kirya lubeerera ng'embizi ojako oti odduka misinde nga nakyo kikulenga kidduka kuba okyeddira naye osanga neyeddira ate nga ate endiga gikonkona osanga yeddira ate mbendiga tera mulimu abagira ate nga batufu ogirya so nga ate mu magezi kyoweddira tolina kukirya si bwe kiri kati tolina kukirirako ddala kyoweddira yembizi kati wetusitending awo. Era nabadde ku Sekaada Musenja Allah munywezi yayise abantu mujje mwewanise mu kika ky'embizi kika kye era amannya ali mukola research naye nawe nabadde omunagatematema yagamba nti amanya si mazibu tufunamu awo kagodo linnya mutambuza ddembe agamanya tugakola nga nti my name Amukodi Sulaiman mutambuza ddembe ekyo tekigwedde tambulamu ngowe kika ky'embizi awo olanya kuva ddala eri ku mutume ng'ojjo otarentoka ani owakasolya ng'oyogera amanya ng'olaba se bonna basala ku banywevu kikeka ebintu birina okukola kati ogamba nti noweddira nkebuka ffe tukole tutyolwo muneddira mamba Allah tatugamba ekyo Allah atukiriza okukirya. Allah tugamba mulye endiga mulye embuzi mulye ente mulye ekyennyanja ngate ekirala ekkobe nga ogamba nti olyeddira oliko ekyewammwe gwe kikuwujja konkonera ddala embizi gireke kuba yo tekkirizibwa ate ze kino nawe gero gazi wanga seka kinyo subhanallah gujjo twalubadda tufuna amanya g'ekikaggwe n'emipiira tugenda kugyetabamu kati byokuba abantu ekika ky'embizi kikuba mu kiveeko basoboka ate mulimu olidirisa omusalafu akuba namba 3 bannange mwe ng'ali mugolekere bukikomeri oli ate n'okuteeba oyo akwata adduka misindi era mugende mwewandiise muve muzannyo kalibuyo nabbi agambye nti inna ahla albaiti la yakununa fajiratan sobokera ddala okubanga abantu abeddira ente bonna oba beddira embogo bonna nga bononefu uli adiise nga baki nga bonna bononefu. Allahu akbar fatanmu amwaluhum esente zaabwe ne zijja zeeyongera ne babeera baga ekika ekyo ekikola ki ekyo kitogeddeko basobokera ddala okubanga mwe mujjudde abononefu nga mwe muli abali b'ebisiyaga kikola kibi nga mwe muli abenzi nga mwe muli abafuyi b'emmindi nga mwe muli abakulira luddo mu Uganda nga mwe muli buli kika kya muze. Naye nabbi n'agamba nti fatanimu amwaluhum ne bafuna sente ne bagaggawala wayuktharu adaduhum omuwendo gwabwe mu famire ne gulinnya nga buluzaala bazaala balongo ng'abaana bawerera kumu famire tebeezazazaaza bakola ki subhanallah idha tawaswalu ebyo babituukako luki ebbanga lye bamalanga bakolagana. Nawulira statement eno nabbi agamba wama min ahli baitin yatawaswaluna fayahtajuna tewaliwo bantu ba nnyumba emu bakolagana babeera nga bassa ku kintu eki nga bali omuntu omu ne babeera n'obwetaavu. Tewaliwo famire eri egi nga mwena mukanya kweki wallahi nembeera n'obwetaavu mu famire yammwe hata nembeera n'omulwadde ng'etaka obulwadde 10 mutuula ng'ekikasi mwetasetebe kandi emitwalo 5 juma mitwalo 8 bukadde 3 tulina mitwalo kati tuvuddewo famire tulina mmeka tubukadde 8 tubuze abuze mmeka tubukadde olaba famire ekoze eki ne mubeera mugenda okuwasa ne mutulesera bajeti zammwe nga famire zammwe gye ziri eyo naye ng'osobola okukwata ka bajeti ko ak'obukadde 3 n'okatula mu famire yewammwe eri mweddira embogo ne mutuula batata ne batuula bajjajja basenga nga nti mutabani agenda kuwasa ate nga obuvunaanyizibwa bwabwe si bwaffe era ofunanga budget jokeze mu famire yewammwe ngeti taata ngenda kuwasa
kununyiza mutabani wo muwala kati omuyambyeko wagenze n'oyenda n'ofuna ate wanozezza nako muzeeyi gy'ataabadde kati omala noga nti muzeeyi kati nanonezzaako omuwala yo gwende takkiriya bwe waŋŋamba subhanallah bwe yali yakutuma nga kati muzeeyi bajeti yeyo baasabye ente 3 baasabye bajaaji baasabye ne tanka lita 10 baasabye n'ennyumba kuteekamu teirozi bannange abasajja basaba ebintu baveeko gwe omuwala alina okumununula era taata omuwala mwagala era ngenda bibawa omwana wange tukoze tutya anti nange ndeese oŋŋambi omuwala wali tomutadde ate kati muzeeyi ngenda kukyawa kataata batuule ate bakulu banne kuba bali kimu taata muto agambe abai Kampala ate aba aliwo mu Amerika mutandafe byo nga bivuddewo ng'oli mutwalira ente nga ne teirozo zisiba naye olwokuba nti famire zirimu obukoobagano wallahi osanga omwana ng'afuna bajeti agenda kuwasa n'ati ogenda mu famire kubanga taata ne baganda be tebakwatagana agenda kuyita ani alikaani agenda kuyita ani agenda okujjaawo wallahi tewali era nga mwabali mu masidi hijira mwabalina okwekwatakwata Jamiru afune omwana afune mwana munne nga mutunira bajeti nga namwe bagenda ogisonda embago yali yabagada magalibi kwishayi wali mugole tubikola buli jabawalima lwawo kasa mutegekana ne tata w'omuwala ganze sina buzibuseeka omwana kasakkiriza muwa mahali nze mbawadde idhini nti bannange era imamu ali mukano bannange badasuri agati bannaga programu yaffe badasuri temugenda inshallah taala tudde wali eri mbakyala ate dakikameka okkiriza ate nze nakkiriza dda wali bafumba mahale meka ati kakaga 5 jjako ekizo tujja kuwa kakaaga ngayo kigwa ate tugenda kusuulawo omufumbo okusiga wonna asanga ali mu kalina musajja muno musiraamu omukyala ye Fatima nga teri yabawo wano nga besangamu eyo gye besanga eyo mu katale nga nti onkubye nze wankuba dda wallahi nze jubadde ogamba otya nze ligola banene kalina nina n'emmotoka vaawo bannangizi bannange mukama ndeetere gwe ng'owalula ng'oteeka mu nnyumba gwe wali imaamu gwe wali shahidu gwe wali abajulizi gwe mawale byonna gwe wabyetika era Allah wali kubuuza kati Allah byonna nze byonna gwe yingira jahannama jate bansonyiwe ti yingira juma putungi kujjemu bwana nsabala tutaasa kati lwaki oluganda singa abaga bakolagana wallahi teriyo kizibu kiyinza kujja mu famire eyo bane munjulire nekigaana tekiriyo kubanga omuwala omwenga agenda kufumbirwa tugeze tata wange nalina omwana omuwala akwata bukwasi bajirada mbeŋŋanda ti muwala wamwe agenda kufumbirwa tukoze tutya ne batula famire abantu nga 10 oba 50 baga nti obadde ogamba otya abako bajja tukoze tutya wallahi ne bakkanya ku nsonga nemutatusumwana ffe mutuyita kulya buli mmere lwaki mutuyita okutubasonderako sente nga mukwatagana nokuba nti famire zajjamu olukuubagano tewali bwetaavu wakola ki bakwatagana musawo kitegedde ab'eŋŋanda tugende nalo wova wano ng'oludde omukubira mukubire ng'ekasisita ogamba otya ye ng'ombuzeku mwana wa maama teri yagenda kuwagalanga mwannyoko ffe tukulimba ffe tugenda kwerabira gwadinaani mwazi tugenda kwerabira naku lwolifa ennaku 3 twahanya amujjukira mumu Allah katono omusabira buli lunaku asaba Allah akunyweze kati essaawa eno wali ogenda okutala ovaayo twamuziika wali ozeeyoko okoleyo ki wofiireyo naawe naye famire yebaawo nesigaza obulumi ku muki nokane nga naffe otuluma naye abooluganda ensonga esinga bazivunaanyizibwako nnyo so nawekyo maliriza mbagamba eŋŋanda zaffe tuzikole ki kati mwe abasiraamu basomye ku ddiini mmwe abalina bana bino kitegeere mu famire mulimu abantu nga sawuna tebagimanyi ne weefaanana naye nga basiraamu nga n'omugamba tya Allah kwewuunya nabono kati oyo obusaamu gwe bwagala okole ki omutereeze kati gwategedde obukulu bw'oluganda ye tasobola kuva Masaka ajja akulambuule kuba tabimanyi
Gwomanyi nti oli mu mpeera era gwolina okuva e Kampala ogende Semba bule gye bakuzaala olambule abengana olambule basenga olambule bajjajja ate oba owuna kasente bonna ba shoppingire lyessanyu lyabwe newankubadde nga bagamba jangu nga woli tulina twakutuma ki beekalakasa bya bwereere ne ovaawo nga boogema kasukaali olaba kati geno n'akantu Allah bakwadde kaki buli wabasabi wawaboti ogenda bonezi balaka Allah akugulirewo Allah akubalake Allah akuangwirize olaba balaka ezo neze mukwano gompa ne sistima newankwadde nga mumwera abooluganda nammwe abakyamu bakuwasa era n'ogenda mu ssabo n'amagezi munakuwadde emitwalo 2 anogenda mu ssabo mulogezi mugweko negoleka amajini gakusumbuwa wetaaga kubamba okatonda mu ngoyi wallahi Allah tusasire mwazinyisonyiwa okulwawo wano omukwano gwange omuyaŋŋamba yakwata nusu zaali kakaaga n'akawa omu ku booluganda ng'alaba enjala bagenda gisiiba abaana alina naga namukakaaga ensigaza ziizo wallahi yakwata akakaaga ako bona nga bale abitegeera tala shingo manyi yakwata akakaaga n'akatola ku musawo omuganda amuloge asirane ngulu zakwata seri zimuyita busi mu ngalo tezimuyita mbigere anti zibatulogera zimuyite mu ngalo wezitamuyita mbigere ajja zifuze bannange lwaki ye yalina fena tubeere baavu tufaanagane gwoba bubeera bumubwavu bwo bwe googu oba lagira kubeera mwavu ate beera omwavu nga tolina ntondo ne muganda wakuwadde emitwalo 2 noga kuseereza oyinira ompadde zino mwana wa maama amagezi gakubula nina abaana 3 abakyala naweza kati abakyala 4 gwe omwavu naye owasa onalina sente nakulowooza kuzako wakumeka gwe otapamba na rasuli yatugaa tujuze sunna yakugambira wa kati abooluganda bali wanammwe ate mufuuka ekizibu nga mu famire ate gwe mwavu gwe wa ntondo pane bino bambi si busungu wabula bulumi nakubaagala tugeze fe abasomye ku ddiini akuziza ku kirevu nempale nezambuka olaga nti oli ku busiraamu wallahi gwe beera mwetuwaze ku famire yo ng'olina kyobaagalamu obajje ku mawuledi obajje ku bidaati obajje ku bikolwa ebikyamu eby'amasabu olina kwetowaza awetaga eddoboozi n'olijjayo ku katono mu maaso kajja tukaseera nga Allah bakugondezza namwe ekyo yali wano nga wali oloze ku muganda wo olw'okuba nti mugagga gwe genda omugambe nakulogo obwavu bw'olimu Allah yisiza ku nze wekiba kisobose weba kisobose ddayo otereza eddogole waloga muganda wadde mwafuna essente mufuna bungi bannange abooluganda bangi tebeeyagala lwakuba nti munne muga ate bangi bazina tebagaba era ng'ojja okuva mu kyalo n'ojja wano mu kibuga n'akubeezaawo nga nti beerawo baaba tofaayo oli ku mmere y'ekibuga kati mu kyalo badde mulya biki n'akugalangira awantu akuwadde gumu 3 bannange okuzayo ewammwe ebugerere tokukutuusa saba Allah tuyambeko naffe tulina abooluganda basomesa naye gw'olaba nga kiganye gw'omanye pulogulamu y'okumanyagana nti ya mu busiraamu teekawo okumanyagana ojja kufuna abakuwagira onaba ku kituufu ojja kufuna abakola ki abakuwagira ne muteekawo bijjukizo aye ne muteekawo n'okumanyagana ebyo tebikwatagana mugenda kuleesa abantu bangi okujja ekizu kibeere ekijjukizo nedduwa ebeere edduwa mumbeere mu byammwe vulugu wammwe okumanyagana kubeere kuki kumanyagana tinakuza omwezi 2 buli Januari tubeera mu kyalo nga tukola ki guno omwaka otugambye oyenzeyo enyenda mmeka kyabaana bali 4 abakazi si bawoowe barakallahu fiika jazakumullahu khaira ate gwe nawooye guno omwaka jazakallahu khaira ate gwe nti kaneegodeko abakazi 3 omulundi gumu nti barakallahu fiika bwe butyo omanyi nti Jamiru alina abakyala bameka naye tulina ab'enganda tetumanyi n'abakyala be balina n'abaana tumanyi wallahi ng'abaana tumanyi baana nga mu kika temumanyi na muwendo gw'abaana be nga omaganda bali Kampala ng'osanga n'ekiwala kyo n'okikwana ogenda otuusa wakati muwalawo okuva ddi omwana wa Juma biwanvu kankome naawe mugende mutereeze ekika kyammwe teekawo okumanyagana tugenda kuwasanganya ne bannyinaffe kubanga tetubamanyi ate omwana ajja kujja nga oyo gwawe okuva ku tobo y'ekiwowoolo taata ono gwengenda naye ate yo tumukkiriza kweyongerayo naye nga ni aleeta ebizibu ebyo mwe bataata mmwe abakuzeekuzeemu mutereeze ekika fe abaana tugenda kuba bangu mubitegedde oba nedda saba Allah tuyambeko ffenna